omukyalo ono alina ebintu byayogerako wabula simanyi oba mutuufu naawe ogenda kubanga owa endowooza yo. Ngenda kubazanyira vidiyo ye mu maaso awo katono naye agamba bw'ati. Agamba nti ekiviiriddeko bankuba kyey'okubanga bafa kwe kukola ebintu byonna nga babikolera ku byalo gye baakulira. Okugeza nti ova wano n'otambula n'ogenda mu nsi yonna gy'ogenza okukola ezaalibadde nga achievements zo. Okugeza nti n'otuuka okugula ettaka oba poloti n'ogigula ku kyalo kwe wakulira oba ku kyalo gy'ova. N'otandika okuzimba oba oguze ente oba oguze ekikwegamba nga achievements zo zonna ozikola okwo ku kyalo gye wava. Agamba nti ku byalo gye tukulira abantu bonna abasinga tebaagala kulaba mwana wa gundi ng'ayise ku baana ababe. Kati gwe buli lw'otandika okubaako achievements z'okola bano abantu abalimu ekyo nti abaana ba gundi tebalina kuyisa baana bange batandika okuwulira obubi era ne batandika okuba nga basala amagezi gonna okulaba nga either bakutta nga tonnaba nakumaliriza achievements zo kangeze nti ennyumba ogitandise oba n'ogizimba neggwa ne bagamba tajja kugibeeramu kugamba n'ofa. Era agamba nti y'ensonga lwaki abamu nga ssente ze teziriiriddwa atuuka e Uganda amazima n'amalawo ennaku ntono n'afa. So ye agamba nti tekyalibadde kirungi kukola bintu byonna nga tubikolera ku byalo gye tuva oba gye batuzaala. It's better n'ofunako ekitundu ekirala n'ogula eyo n'otandika okukolera eyo ebintu byo. Nti ne weeba bizinensi kyalibadde kirungi n'otatandika bizinensi ku kitundu kwe bakuzaala oba kwe wakulira. Kambalekereyo waneno ka video ke ate mubenga nammwe mukawulirako omale owe gwe ndowooza yo nga gwe olowooza ki kino ekintu kituufu oba si kituufu. Yine ensobi kadama gy'okola nodde Uganda n'omala ennaku 3 ku 5 n'ofa. Kukeera ku makya buli kimu kukikolera ku kyalo kwe wakulira. Akabuzo kabuze ku kyalo akate okaguze ku kyalo mbusimanya bubanja bubuno obuguze ku kyalo business ogikoze ku kyalo. Lwaki okeera ku makya buli kimu n'okikola ku kyalo kwe wakulira? Kale yeye entaana gy'osookera ddala okwesimira kwe gy'otamanyi. Ku kyalo kwe wakulira teri ayagala kulaba ng'omuyitako. Teri oluusi ebiseera ebisinga nga tewasoma na kusoma. Wakoma mu P4 abaana bali mu degree bazitudde ziri wali ewaabwe zitudde. Gw'ataasoma omuyitako olowooza agenda kukola ki? Kyofuna bodde Uganda n'omala ennaku 3 n'ofa kugula ku kyalo kwe wakulira. Ogwenga gwe mukwano endowooza yo eri ki? Kubanze ng'omuntu mpuliddeko ku bantu bangi nnyo nga boogera ku nsonga eno nga bagamba nti si kirungi okukola ebintu byonna ng'obikolera ku kyalo kwe wakulira oba kwe bakuzaala. Si kirungi. Nze nange ng'omuntu kama kwogera kampe endowooza yange. Amazima gali nti nze ng'omuntu ngamba si kirungi ng'omukyalo ono bw'ayogedde. Era ndi omu ku abo abatasobola keera ku makya n'engula poloti ku kitundu kwe bammanyi oba ku kitundu kwe banzaalidde oba kwe nkulidde. Nze omu ku abo sisobola kukola achievement yonna ku kitundu kwe banzaalidde oba kwe banzaala. Families nnyingi ezeetoolodde ku bitundu kwe twazaalibwa oba kwe tukulidde nga tebaagala kukulaba ng'okulaakulana. Nga bwe ndowooza yawo mu comment section munzikiriza atembere nga bamikwano nfundikira waneno video eno naye nkwebaza nnyo era obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde okutuusa wano ku nkomerero ya video yaffe. Nsaba Mukama Katonda abanjagalire nnyo era abampere kye musinga okwagala. Teweerabira mukwano we guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga osinkana channel yange bambi nkusaba
nkonera akawo kagambo subscribe wansi wa video eno obenga ate munange otwegattako. Musule bulungi, musibe bulungi, mweraba.